ne bali ebisiyaga nga mpulira. Cumi n'ono omuwala eyajja gogambye yali mu muzungu tapama. Wanji? Cumi n'ono omuwala yali mu jumpsuit. Basi natya ne bukya ku makya kyajjukira nnaku z'omwezi kuba njakebera wano nina gwe nasindikira audio ne babiri ekiro nga mpulira with my ears nga sibimba nga ne Katonda ndaba n'okutta esswala zange zonna okutta essala zange zonna ne babirya ne basaka essimu y'omuwala nga yeeyimba so that nze ne makolazi okuwulira era n'osako like kyemukola nga temwagala no akole ki awulire nga Cumi ayogeranga like nga olaba eddoboozi ly'omusajja omuwala nga asinda nawulira Sorobi ayita Cumi hani nga banaaba babiri. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Gomana Katonda ku Alive kwoli channel eno yasalawo kuba yanjawulo era yasalawo kuleeta abalabe batya emboozi bwe tugikwatako tuginyigira ddala paka nga tuzudde ani ayo n'onaani. Bannaffe bangi bakozesa okwogera kwabwe ennyo buno ne brands z'abalala ne brands z'abannaffe abamu zikozesa amaanyi gaazo zonoona eggwanga lyaffe n'abalala. Alive oba Metanikura Bongo we yajjira n'agamba ekimala buli kimu nakiraba nabiyimbako nabiraba nabijjamu omukyuzi paka bwe nadda wano we nadda wantuma kino ewatali kwekubira kutiisibwa wabula wakati w'okwagala ensi yange batukulembera n'ennono z'eggwanga lyange. Programs nga zino nasala okufuuka super guru gye ziri. Wulira essimu eno, wulira amaloboozi gano. Hello. Wanji? Yes, mchara Betty jebale kwa nyabo. Hai, jebale. Kalowula mbugamba ki? Bulungi, tuzowula. Wangu li fine. Nsonyiwa okukubira wali kwali bizemu. Nenze bampitala Bongo. Waliwo story gye mbadde nkola. Eya Uncle Cumi. Egambibwa nti abadde kale kigambibwa nti abadde akozesa abakyala naye ng'ayita mu kubawa ebiragalalagala n'okubaforcinga mu mbeera z'ebisiyaga. Naye ku story waliwo story gye nakola emu ndowooza nenkulaba ng'okomentinzeeko ng'ogamba nti kituufu Cumi nze nali nkola ewuwo era nakulabanga bye wali okola n'abakazi nabirabanga. Boba tofuddeeyo kubanga tuli live ku mpewo solo tulambulirirako ko
ku bintu 10 yalegezaako okukola n'abakazi abalala ng'ayita mu kubawa drugs kubanga abantu bangi babuusabuusa ate n'ekirala waliwo abantu abajja mu mawulire okwonoona amannya g'abannaabwe n'ag'abantu abalala naye ate abantu nga mmwe ku lw'eggwanga lyammwe muba bankizo nnyo okuwa ekifaananyi ekituufu. Nanti kiba kituufu naye nze ebiseera ebisinga okunnuma nze ndi wa ddiini era nina eddiini nanze ekinnuma omuntu abantu abasinga nti lwakuba abeera amanyikiddwa like aba trendinga kati omuntu wa media kiba kizibu nnyo competinga naye. Ekyokubiri baba balwawo okukikkiriza okusinziira engeri gy'aba yeeyisamu eno mu public. Mukitegeera kubanga Sorobi namukolerako era mumanyi amukolerako mu COVID yali 2019 I think 2020 nali nkola wakaawe mumanyi by that time twali tubeera Buziga then nga ku fulo gye tuliko nga te Chumi neighbor waffe by that time yali TikTok nga si muyimbi naye nga TikTok amanyikiddwa so nesooka awo ne Chumi nangamba asooka nzireke wako olw'embeera bikikalewo bityo bya COVID nga obimanyi. Wali okolera Sorobi oba ng'okolera Chumi? Nali by that time nali nkolera Sorobi. Anangamba asooka nzireke wako olw'embeera yaliwo. Sorobi yeyagamba si Chumi? Awo Chumi nali siina twali tetulina connection naye by that time naye yali neighbor we okitegeera nga babeerawo nga wemanyi kwekwata bividiyo lwakuba ffe twabeeranga inside naye nga mulaba so nesooka nenzirako ewaka naye nga Sorobi yasigala mukwano gwe kubanga twawukana simu bubi so nefunaawo nenzira mu bya mobile money naye nga still twogera kati we nali ku mobile money nefunamu obutakanya ne boss nawamba ebintu byange so mukubamba ebintu ningamba kansalewo nfuna omulimu ogutagozesa Rosi nsobola okugyayo ebintu byange so naye nga Sorobi era nkubira oyo amanyi yalina nnyawe abagagga bagala abakozi b'ewaka naye nga sometimes yankubiranga nga nina omulimu kati kololo yankubira I was stuck nga njagala mulimu ne mugamba bankole ki nfunire omulimu njagala kugyayo ebintu byange nangamba nina wano omuyimbi naye tiyangamba linnya nina wano omuyimbi ayagala omukozi ow'ewaka ayinawo kawala ke bakayita ka Joy najja omwezi gwali gwa mukaaga guno omwaka gwennyini yangamba namisana kuma nali ngwagala namugamba nsindikirewo sente saawa eyo nasindika sente nempa endagiriro esaawa eyo Chumi baate banamugoba waawe yali abeera sikimanyi bulungi ekitundu naye oba bagiyita Kigo Express saidi zeyo Busaabala so nebalagirira ababoda awo tuka ku kamera sima waliwo bakubira 99 za buloka netuweta ntuyingira mu kikomera zali sawa mukaaga ng'ogw'ekiro kuba natuuka leeti anasangayo Sorobi ne Chumi kitegeera nensanyuka awo ningamba ono ninganga mumanyi naye by that time mumanya samumanyanga Chumi nali mumanyi nga neiba oba nali mulabyeko kati olwo nali mumanyi olwo teyangamba nti Chumi ayagala omukozi kuba nsinga yangambirawo saalize kati andagaawo biki nga omanyira alina empisa embi nga gyenkomezza owulira nkuwuliriza bulungi nyawo kubanga ne waba kwali yakimanyi
bane ubona nabo olinga tukwatagana nene baba mpuliriza genjogera ge mazima abakoli batagiko yamanyi kati Sorobinga ngamba nti yonna embeera ebeerawo ewaka onkubira ki esimu onkubiranga esimu kubanga yali amumanya embeera ze era ne mu kujja yaŋŋamba naye ono omuntu ngambadde saagala ojja okolewo kitegeera nenze nga we nali njayanira okukola nga njagala kujjayo bintu byange ne ŋŋamba kangezeeko bo newe naakolawo emyezi gyange 4 kitegeera kati nga buli by that time naye simanyi nti ali ebisiyaga kuba nali sikirabangako nga sikimanyi kati nga Sorobbi ajja nnyo ewaka ewa 10 naye kale nga sirabawo connection ebagatta nga sigamba nti oba it is a business nti ebagatta kubanga nze nalinga neewuunya kuba naye Sorobbi byonna namugamba nga neewuunya connection gye yagijja ne 10 okusinziira ku mbeera za 10 neza Sorobbi byonna embeera zaawukana nnyo zali za njawulo nnyo kubanga kyemmanyi Sorobbi ye muntu kugenda kubeera mu bibaala bye kubeerako eyo nakukomawo waka okitegeera ekyo kyemumanyiiko sirina kyala kyemumanyiiko ye ayagala nnyo obulamu obubwe kunyumirwa kukyakala kukoma waka kwebaka kuba ye alina omulimu gwe ate gumuwa ssente naye sirabawo connection ebagatta na 10 ebintu nabirowooza nga naakajja kuba wogamba nti ono mukwano gwange best kuba 10 Sorobbi nga tamala wiiki nga tazeeko waka okitegeera kati nga sirabawo nti oba balina bizinesi oba Sorobbi muyimbi nti balina connection oba mumanaginga oba muwaaki kati nga mbeerewa kino teyampisaakonze bulungi n'olunaku n'olumu kanaawe Kimi ye muntu avuma teyeeguya mu bantu alaga kirala teyeeguya namu yadde kuba ekiseera kyatuuka naŋŋamba mu nze embuzi engoye ze nze nsimala nzibba nezibuza kati nze nagambanga abo sima abamaneja be sima be yani Laxi sima na bani nze nalinga mbagamba nga ngamba n'oyo Kagodo nze 10 kaali nvuma lunaku lwengenda ova wano nze nabeerangawo ng'ayomba ng'abavuma abo olinga kino manyi ye buli kimu olinga amatako olinga amazzi olinga biki ebyo byo tobyogera kati nembagamba nze olunaku 10 lwali nvuma lwendiva ewaka beside that olunaku lwakya lumu Sorobbi najja kati kolo olunaku lwenagenda like ekyo ekintu nakyezuulira nzekka before nga sinnakirabako nawulira Sorobbi ayita 10 hani nengamba nga 10 ayita Sorobbi ddiya nsooka neneesikamu nga banaaba babiri kuba olunaku lwe banaaba babiri neŋŋamba nze newemba ne besiti wange nga gwe nsinga okubula ebizibu byansobola kunaaba naye naye gwe ndikodinga nnyo naye tunoonya mazima kati omuwala ng'ajja omuwala olwo yajja yali mujja mu suuti
jumpsuit yali ya black. Jumpsuit ogimanyi? Ngimanyi eno gye bayita muzungu tapama. Era yambadde n'akakooti. Jumpsuit eno bajingiza mu buyingiza amagulu n'ogyambala nga yambala ekkutiya. Yali eriko akakooti ka brown. Ayambadde akakooti ka brown. Omuwala olwo yasooka okujja ewaka. Sorobi oba omuwala omulala nga tomumanyi? Omuwala omulala nze kwe nakakasiza yajja ewa 10. Kubanga ebyasorobi byalinga munkukutu nga sibiwulira nnyo naye ngeri gye beeyisaamu ewaka nze nga tennyumira nze era nga nze ng'oluusi bwe bajja ewaka okitegeera nga siwulira mirembe. Naye nga sinakakasa sinalabako. Kati lwe nakakasa omuwala yasooka n'ajja ali mu jumpsuit yali ya black n'akakooti kali ka brown. Omuwala yali mulungi kuba n'okudda nze yamuwerekera. Yali mulungi nga mweru ng'alina height ye ng'alina figure nakati nkyamujjukira. Ko olwo yajja bambi yali mu nsonga. Ez'ekikyala kuba namulaba kiro tewali kye baakola. Alabika yazigendamu nakuolwo kubanga yajja misana 10 nga taliiwo. Omuwala oyo n'asula mu kusula nempulira nga like kale yali agitadde awo namugamba zino payi tuziteeka eri. Omuwala oyo n'addayo. Okitegeera? Mukudda badda kirooyo nga bukya omwana yennyini yakomawo ne 10. Jjukira abo abawala beeriko obujja. Okitegeera? Kibanga musajja era na mukazi kubanga baba beeriko obujja nti ono wala banga yagadde oli ono ng'anyiiga. Okitegeera? Bajja kiroze nzijjukira walina bwakyo tekwaliko masannyalaze kuba baakozesa ssimu ya muwala okusaaka ennyimba. Ne bali ebisiyaga nga mpulira. 10 n'ono omuwala eyajja kugambye yali mu muzungu tapama. Wangi? 10 n'ono omuwala yali mu jumpsuit. Basi kati 10 waaba awakana. Lwe jumpsuit yagikoleramu ko TikTok. Tomulako. Eyo jumpsuit gye njogerako 10 yagikoleramu ko ku TikTok namulaba. Ojja ginonyeyo video. Ne babiri ekiro nga mpulira with my ears. Inga sirimba. Inga ne Katonda ndaba. Nokutte swala zange zonna. Okutte swala zange zonna. Ne babirya ne basaaka essimu y'omuwala nga yeeyimba so that nze ne makolazi. Okuwulira. Era n'olusako like namu. Kyemukola nga temwagala no akole ki? Awulire. Nga 10 ayogeranga like nga olaba eddoboozi ly'omusajja omuwala nga asinda. Nasirika ningambe ensenni eragawa olwo omwezi gwe yagugenderera kuba najja ennaku z'omwezi zaali 8 ogw'omukaaga netandika okukola nga 9. Ningambe ensenni eragawa Mukama. Simba wakati lwe yajja nga ali mu nsonga tebalina kye baakola n'akomawo ekiro. Teyadda ku olwo. Yadda ennaku yajja like ng'aguze emmotoka sinatagigula na buguzi nga yewoze emmotoka ye ya black. Ye badde ekiro. Tuddewo wali ng'owulira ekiro ennyumba yali ya rooms mmeka? Ennyumba yali ya nnene nnyo ate nga amaloboozi nga gaali mangi kuba ennyumba teyali nnene. Waliwo twali tubeera zaali ruumu nga womanyi kubanga tewaali wawe kitegeera
zairumu kandabe emu 2 3 4 zairumu 4 nga ziri ddabo kati nze nga nsula mu ddiiro nga ye 10 asula mu kisenge nga twawula kateni nga olaba lumu nga ziri ddabo naye nga wano waliwo kateni nga kale bw'obipimapimamu ekola ddabo naye ng'ekyawula kateni no nga kuliko ddabo nti nga kuliko eddiiro n'ekisenge nga olaba ddabo luumu naye nga tekuliiko oluggi ku kisenge nga wateekawo kateni kati ate nze wenna bakolodde buli kimu mba nkolaki oba okiwulira seeba kapaa ku makya okutandika kweza essaawa natya nnyo nga wookiwulira binene ebintu sibyogera nti kuswaza 10 naye nze kyannumye nnyo okulaba nga yeesibye ku sorobi natya ne bukya ku makya kyajjukira na nnaku z'omwezi kuba nja kebera wano nina gwe nasindikira audio nga like wali wayiseyo ennaku 2 waliwo gwe nasindikira wano audio nentandika okutya 10 nga njagala okugamba sorobi ate nga sorobi mukwano gwe ekitegeera ate ng'ekyo ekintu kinene nembakawo bennyumiza nebaŋŋamba vaawo era natya nnyo yampa omusaala gwange yasobola kumpaako kitundu neŋŋamba kati wampeera ssente ez'okubiri wenviirawo jjukira navaayo ennaku z'omwezi oba zaali 17 ogw'omusanvu nina kyenamusaba n'anvuma naŋŋamba oli musiru namusaba ki naye ngenda fumba bijanjaalo manyi nga tulina esigiri emu nemugamba 10 engeri gyenjala gy'okuluma amangu waki tugulayo esigiri ey'okubiri nsobole ng'okwanguyanga ofumba okitegeera agamba oli musiru esigiri ey'okubiri nga nkuwaya kijukira yampadde omusaala ogw'okumakya wenajjako essimu nempaakinga ebyange era 10 nze siyombako naye saamunyage yadde nentambula nemuviira neŋŋamba owaayi babye bino kati nakola live mbunze nali mbonyaabonya omwana nenjagala okuvaayo nali njagala kuvaayo namba kansooke mmuleke njafuna ekikola ki ekinjijjayo naye ng'ekituufu 10 ali ebisiyaga ekyo nkiddamu emirundi egiwera 10 ali ebisiyaga oba waayira no sikuwaayira nzige njogera ge mazima ne audio ze nasindikira omuntu lwe yabirya nziina kaakati omwana ono omwana 10 gwabira naye omuto basula naye mu kisenge baali naye mu kisenge oyo omwana mbu mwana wa muganda we yabeera omwana yali asulawa omwana ali mbeera naye nga omumanyi nti yali wa bidongo biki omwana alinga asula naye nze oba olusi nga musuza ku bwa 10 kitegeera nze wenajjira ng'omwana oyo bambi nga talina like nga ate amulekera bano abavubuka nga omanyi abavubuka baba n'empisa embi nga gamba omwana bayinza omukola ebintu biki kyava yagadde afune omukozi abeera n'omwana kubanga ye eva abeera atambula mu bidongo omwana muwala amuteeka nnyo ne ku tiktok oyo joyi nsalawo nembera n'omwana kaakati ng'oggyeko omuze gw'ekisiyaga omwana oyo omuto ebitamiiza ewaka we yabeeranga tebabikozesanga kuba tulaba omwana oyo muto oba tebabikozesanga ewaka
kubanda baba ine ebintu byebafuwafuwa biba ng'omukka ng'enjagayaga gye bafuwafuwa ebyo mbiraba nnyo mu vidiyo zaabwe byonna babikozesa ewaka awaka babagobawo we baali tebakyaliwo tewaliwaabwe wali cumi yali yeesibawo nga siwuwe kati simanyi gyali kubanga wali awaka waliwa aji yagulawo nga yeefuula mbu waawe byonna nga tewali biki yadde ekimu yadde TV yadde obutebe ate kimu yapostinga n'agamba Illuminati yamuwa femu n'ennyumba yapostinga nyumba ya aji gwe genda olabo bakyaliyo sima yagira amastirubba anyway kakati etuveeyo otuuka okuva wasiba busibi n'ogenda oluvannyuma lwakimi okuvuma ekikolwa ekyo wakiraba omulundi gumu oba wakiraba emirundi egyawerako namulaba mulundi gumu oba ebisinga balinga babikolanga ne Sorobi kubanga yalinga abeera wa Sorobi wakatabeerawo okitegeera ndowooza ayagala kulyako walala yakolera obwenzi mu bufumbo 10 mwezi ndowooza kyekyo nekimanyi nti oba ne Sorobi akimanyi naye nalaba wano vidiyo namugamba simanyanga nze ndi ebisiya ganze biki enkomenti ngaawo kale nga mpulira kinyiga mpulira obusunga nga mboba nkole ntya oba nijjeyo omanyiye muntu ekisooka amaziga ye gali kumpi ekyokubiri nga yatandise okwogeraye omuwa nnyo feemu n'ogamba 10 mutuufu kinagambye nti omuntu atrendinga like oba ngambe batya nga wa media nnyo kati gwatali wa media kiba kizibu nnyo okukkiriza ebintu bye Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola Art for Charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Nti abantu baniino abatwagala bwe tubasembeza beefuula nti batumanyi nnyo kati lwaki nze gw'osembeza obeera ompisa bubi okutegeera ebintu byo okutegeera kuba teriyo omuntu asobola kukweteekako nakwesibako nga tolina kyewali omukoze kitegeera ebyo nabiraba nembireka nensirika naye nga kisinga okunnuma nga neebuuza Sorobi alina sente ze omukazi alina ewuwe yeekolera alina emmotoka ey'ebbeeyi nga neebuuza yanoonya ki ku 10 kyekyakisinga okunnuma kubanga nalinga mumanyi kyannumanga buli kaseera nga kinnumiriza era nze bino byogera byonna nga mmaze va wa 10 nga sirina bwe ngenda kigambira Sorobi kyannumanga nze nagambanga nayo shira price nga nkomentinga nga mugamba abuliire ku 10 kubanga kyawo nga mbalaba era nga mmanyiye mukwano gwenze nga era munkomentinga nnyo kugundiza shira price amugamba agamba abuliire ku 10 alabika talina kyamanyi kakati Betty wangi kanziremu kubirewo kati ninyo gwe mwana wa Katonda ali eyo byebyo ebiseera ebisinga wano mu nsi yaffe eno
tugenda tugufulira ddala omugano n'omuze nti omuntu afunayo kokkanya bw'akakozesa obubi okunyigiriza abalala olwo abalala bavaayo okwerwanako omuntu alinawo kkanya ng'atandika baagala kunsuula banjogerera bubi banjogerera amafuukuule bansuule olwo bambi bano bakozeeko ebivve ne bafiira mu kimugunyu ate nolaba abantu abamu nga bawagira ebintu ebyekijega nti baagala musuula lwaki boogera kati lwaki avaayo kati my friend eggwanga lino lyaffe ffenna era nyongera okujjukiza nti waggulu waba katonda aliwo katonda era eyo omulamuzi ow'okuntikko osobola okukola kasasiro yo yonna ku bantu n'ofutyanka abalala ensi mu kizikiza nekkubira engalo naye olunaku lw'enkya waliwo ekitangaala ekigenda okujja nga n'akantu akakyasinze n'akazambi akakyasinze okuba akatini kakulabibwa ku olwo nyongera okukiddamu siina buzibu na mize gya 10 ezo okulya ebisiyago omubiri gwe yamanye engeri gyagukozesaamu yagukozesenga bwe gumusanyusa wadde ng'era nganze omukristu kiri eyinza okumujjukiza engombo y'ensi yaffe nti eriko for God and my country ate n'ekirala nganze era omukristo nyongero ndi wano okumujjukiza era n'okumuzigirira nti mu kristo mwokka mwe muli obulamu era ndi wano okumujjukiza nti ekibuga Babiloni kyasaanyizibwawo olw'emizengo egyo era ndi wano okumujjukiza nti bwe yekwata obulungi alitula ku namulondo ye wabula era ndi wano okuwa ebikolwa bye ekitiibwa wadde nga mbikyawa nnyo naye ate era ndi wano era okumujjukiza nti ewali omwana okumalako omuntu omulala eddembe mu mboozi ng'ezo wakundaba mu bungi nnyo omwana omuto aba tanneesalirawo omuntu gwotera drugs bwe kiba nga kituufu nga Solobi bwagamba mbyokunywa omusiyage ndowooza oba tumuwadde mukisa kwetegeerera ekikolwa ekyo kivumirira siyaga abantu bo bwe mba mukkiriziganyizza fe ogwaffe gwakubalaba nakubaleetera kigambo buli kadde naye ate bwe guyingiramu amaloboozi nti ate watuse ne ku extent etamiize drugging omuntu omusiyage fe bwe tusirika nno kijja kuba kibi tubabuulidde nti ebisiyaga si bya bwakatonda tubabuulidde fe kye tulowooza nti ne katonda mu mbeera ezimu oba endala ye yasituka bwantoogo n'akuba ebibuga lwa muzogo gwamwesittaza nnyo yali tasubira nti omuntu asobola okutuuka kweyo level ku mulembe guno fe abakope bye yakola era tubikole nakati bwe tulaba embeera ng'eyo tuvaayo tetuvaayo lwa bisiyaga byammwe mu abamanyi n'ebintu byammwe wadde ffe amaloboozi gaffe tetugazibye tuvudde ntubagaa nti nedda naye ebisiyaga si byaba katonda it's not biblical tetwandikyenyigiddemu naddala nga ffe abaana bannambi n'abaana ba kintu wadde nga tubawo ekitiibwa olw'ebintu byammwe wabula mu mboozi ng'ezirimu omwana omuto okudraginga abantu okozesa ebiragalalagala okwebaka ku bannammwe nibayingiza emize mugenda kutulaba mu bungi twebaza abakulembeze katonda bawadde ekisa era ne batamwerabira olw'amaanyi ge yabawa ndabye minisita Balamu avuddeyo okuvumira ebintu bino naye tukusaba minisita Balamu nti olina amaanyi mangi n'ofiisi erina amaanyi mangi va mu kubipositingako bupositinzi mbadde nsaba otandika okukyalakokko okole programs ez'enjawulo ku mativi ng'obivumirira n'okwongera okuencouraginga abakwasi b'amateeka okukwata abantu ng'abo abadifayiringa abadraginga awo nno ojja kuba ofukidde ddala omuziro ow'enkizo kubanga Balamu linnya liri mu Bayibuli ekitegeeza nti abazadde bo bwe bakutuuma erinnya eryo bakudedicating eri Katonda they dedicated you to God kyova abalonda erinnya ne batakutuuma jinja ne batakutuuma mabaati ne batakutuuma bisubi ne bakutuuma erinnya eriri mu Bayibuli era erina n'ebyafaayo kitegeeza ki nkikolo bwa Katonda minisita Balamu bubadde bukutambulirako already bwongerere ddala bwongereremu amaanyi ddala bwongereremu amaanyi tuyimirire ffenna
olunno obo mukulembeza agenda okuwesa Katonda waffe ekitiibwa tusiimako kyokola kikisiima naye tubadde tusaba oleme kwebaka kuba erinnya Balamu teri kutuma kwebaka tubadde tusaba oleme kwetuulako kuba erinnya Balamu teri kutuma kwetuulako tubadde tusaba oyagala ennyo eggwanga lyo kuba olidde okitulaze nti oyagala nnyo empisa gye wasanga mu ggwanga lyo tubadde tusaba okubiriza n'abakulembeze banna abalala tulabe maama Nalweyiso avaayo ku mize emirala era abadde avaayo buli kadde nayimuka tubadde tusaba naawe maama waffe oleme butakoowa kuba ffe bwe tukulabirako ng'ovumirira ekibi naffe tuguma era mu kawayiro ke kamu tubadde twagala wenjagala okusinziira okukoowoola gwe munnamateeka yenna kituufu osobola okufutyanka ababaleeta emisango egyo ku mmeezayo osobola okweyisanga gwe atalina baana atalina famire kituufu toyina era osobola okweyisanga gwe atalizaala nkya kituufu tomanyi oba olizaala naye olunaku bwe luli kuvaamu n'oteeka omwana ku nsi oba gwe alina omwana olunaku bwe luli kuvaamu omwana wo ne bamudraginga ne bamusiyaga n'akomawo ng'ayiika omusaayi lwojja otegeera nti ekibi kyewabikkiriranga Katonda yakulabanga era Dunda Lugaba yenna nnyini nsi eno si ggwe afutyanka amateeka olwo nno amaziga g'olikaaba kiriba kya nnaku era ndi munaku wavu nnyo okutegeeza nti gayinza obutawona era tegaliwona Katonda tali kusonyiwa biveeko ebyo bye mugamba nti wewe nnyinza Katonda akusonyiwa baleese omwana ku mmeezayo omwana bamusiyaze naawe okiraba omwana muto bamusiyaze mukaana kato omukazi azze ku ofiisi yo bamuwadde ebidraga ne bamuleepinga ne bamusiyaga omusajja azze omwana w'abandi azze gwolwokuba bakuwadde emitwalo 2 ku ssimu emitwalo 3 akakadde kamu onotandika okwogeranga ava ku planet Mars notandika okwogera ebigambo ebitategeerekeka Katonda yakuwa ekifo ekyo mugezi ate teyeebakangako gwe tolowooza nti gwakyasinze okwogera gwakyasinze obuyivu gwakyasinze obulungi gwakyasinze okubipangapanga Katonda yakusitula nsonga era yakukwasa buvunaanyizibwa bwe wakati mu kugezesa emisango egyazirese ku mmeeza ye musobola okutuvunaana nze brandi yange ya Mechanic Rabongo nagizimbira ebbanga nyimbye ennyimba nnyingi naye tuketsa sacrifice ezimu ffe ze twakola bayimbi bannaffe abamu bwe bazikola basobola n'okugwa eddalu zirakera ku makya nga nsasulwa okuyimba ennyimba zikuba ku TV ziri buli wamu ne ŋŋamba nti ku lwa music industry engeri gyetambulamu obuwemu obugirimu nze sisikiriza Katonda wange gwe nsinza tanzikiriza kulinnya ku stage yeemu oba mu masakati g'abawemu omuwaba akawemula nange njije olwo nnyimbe n'omulala ajjawemule saagala baana bange kundabanga omuntu yali ekitundutundu ku ekyo so nasalawo ne ŋŋamba nti nedda kanve mu music w'amabaala ebrandi yange ngizimbye njijje we najijja ne njituusa wano naye olw'obusente buno akadde akamu ke bampanga emitwalo 75 tebujja kumufula muzibe ne ŋŋamba nti nedda kanneesowoleyo ng'omuyimbi ngende ku record oba mu record z'eggulu nti ensinga efuukuuse buli omu nga atandise otteeka munne wansi olw'emize nze navaayo ne ŋŋamba ekimala kimala bw'aba music wa mukwano nga bwe muyimba atandika okukabawaza okusembereza obukaba abantu abalala ne mugaaka mwesonyiwe ninga kanzire mu inspiration music tasasula era nze nyiza okuba maze emyaka nga 7 mpozi recently nafuna show ezogenda okubuulira abaana mu masomero ate nga yo zijja buzi mpola naye maze emyaka nga 7 nga sigenda ku stage olw'obuwemu olw'okuba nti music industry yafuka abamalaaya oba tumanyi kwetunda nakwebaka ku bakazi tosobola kuyimba abaana bali talented olw'okuba nti basobola kwebaka n'abapresenta music waabwe takuba omuntu atamanyi kuwemula tasobola kuyisaawo oluyimba omuvubuka tasobola kwebaka na presenta kuba luyimba lwe kituufu music we takuba omuntu atalinamu kasente fujjirira kitone kye ng'ayita mu kiweera enguzi tasobola kukimeekinga nagamba ekimala kimala naye okuviira bwe nabivaamu abayimbi batini nnyo bosobola okuyimiriza nange mu byonna kitegeeza ki nti akabi tekasasulwa era tekasasula bayimbi batini nnyo era nga bobayimirizaawo basobola okugenda ku minzaani yange obulungi busasula bw'okola obulungi nze nkirabyeko osasulwa nze okuva bwe nalekerawo okuwemula ensi okuwemula abaana abato n'abakadde n'abantu abakulu
minzaani yange yazitowamu era waliwo obusente obutamalamu kyova kimbeerera kizibu nnyo okukola egguliro linankubira nga Metanic Bongo mbadde nsaba nkuwa $200 sitole etoddamu gikavalinga $200 ate levo sigiyindika eyo bannaffe abasinga bazibawadde kyova emboozi eno tebagikola ate nammwe abatugoberera awo nno obujega mbagambira nti muli bajega munansonyiwa naye era wadde abantu ambe balaba emboozi nga zino eziyamba eggwanga lyaffe ne bakola ebibuuzo ebirala era mubawa following ne mubawa comment ne mubawa liking ne mubatendereza nga bakavalinga amawulire muteeke nninga kwawe mugoberera mu mwezi bakola emboozi mmeka nga zino oba emboozi ezibuusa abaana bammwe neziyamba abaana bammwe mubadimani nti wayo tuweereza nnyo okweyambula tuweereza nnyo ebisigala n'ebifuyi by'enjaga kakati abaana bafu balowoozaako kikuwa abantu abo mu ababawa amaanyi mulekera okwefula nti muli basemugayaavu bannayuganda bannange buli kimu museka buli kadde museka biki mu Uganda okwesesasa kwavuka okwesesasa ku state ensi yaffe mweri temwina kuba na muntu n'omwaseka mwina kera kunyiiga nga tebwe mukaaba mwina kunyiiga gwe n'olumemba ng'okedde kunyiiga kuba buli bwolowooza ku ggwanga alyo nsiraba na nseko gy'ogijja obwana obutoba busiyaga mboozi ya Lucifer sitaani awedde emirimu oli agamba 10 yandruginga nga nansiyaga nera stiru nze ndaba engeri gye mubalatira mu nsonga zino abantu bazze obujulizi babuleese abantu bano bayitwe bakangavulwe naye sebo mubalata mukeera kuseka museka biki mwewanyisa views nze navyo mu abantu abalaba YouTube z'abantu ba TV z'abantu abantu bano bakimunda nko badimandinga ko tulaze nnyo abantu abeyambula naye abaana bafu balowoozaako ki eggwanga lyaffe lirowoozaako ki mukibakake muli awo bwe mubalaba batekayo video bw'obuseego nga mwefula abalumirirwa kumbe mubusharingira mu bisenge gwe mukazi gw'omufumba ali ekebire simu ya bbaawo bwaba yakavumirira obuseego gimunya kuleko gikebere bate muli buseego bwasindika woba chikeni befula abalungi kungulu kumbe mutambuza obuseegu mu masimu bwe mutambuza obuseegu mu masimu mwefula batabyagala naye nga ate mubitambuza amasomero gafuka amasomero gagwa buli kadde kyokka ate amaduuka agatunda biva yagula naye ebirala geeyongera kukula ebintu ebyamakulu wano mu ggwanga lyaffe bisaanawo ebyekisiru kakatudde ku music osanga abaana abayimba wano naye nga seba abantu bagano ebbawaamu intentionally kyokka nga ate n'abawagizi beegasse ku abo abafutyanka bagenze mu depression bagudde eddalu babanyize semunagambako omuntu waye tompaana kuyimba yansanga eyo mbulabongo oyimba nga tompaana kuyimba kimanyi nti nnyimba tompaana gwawaana muno nti ayimba gwawaana muno nti ayogera bulungi lwaki tewenyigiramu mukusharinga ennyimba ze mukumuzaamu amaanyi ne kumwagala mukumwagazisa ensi ye ng'oyita mumuwa support bemuwaana bemukasuka ku jirigiti aba bemula awemula bemushayalinga so nze nzikiriza ndi Katonda yatutonda gyali mulamu ate ffe abakristo tetugenda kukkiriza mbeera yonna etusirisa Katonda si yatutuma okukola gwe mukristo munnange vaayo wenyigire mintu ebitwala eggwanga ly'omu maaso lekera okwefula nti gwe osoma nnyo Bible bikadde obeera mu mwoyo era enju eba ya mwoyo omwana we agenda fuluma mu nju sitaani amwambalire ku kikomera kyo bamusiyage Katonda tatugamba nko kubulira njiri etaliiko bikolwa simanyi Katonda oyo mwamugjawa ffe waffe si bwatugamba Katonda tatugamba nko kubulira njiri etaliiko bikolwa bannaye bakristo muyimuke mwatandika ebintu by'ejjenjeero ebintu by'ekimpatiira ebintu by'okwekuliriza bwe bagamba ku pasitawo asosola abantu olw'obubbo mbuboogera ku musajja wa Katonda fire bwe boogera ku pasita asiyaza akaana boogera ku musajja wa Katonda fire kyogambye ekyokuba omukristo kitegeeza kuba musiru badimanyi Katonda gwe tusinza yakyasinza amagezi era yenanyini kugaba amagezi pasita akutta akaana kesi esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna eyokutaano oza kimufaya Katonda takutumanko kuba mujega
Kristo waffe nanyini magezi mu mulembe guno bannange kibitu kiyite kibi kubanga tusaanawo. Sanga abantu nga bafiira ku mubbi w'enkoko nga bombuuza wacho bodobbe enkoko ku muliro agamenjala ibadde enzita nga bamufiirako bamukuba kiganda olwo omuntu akutte ssente z'eddagala bannayuganda n'azifutyanka n'azibba nga bamukubira ngalo era nga bagamba omuyaayo mugezi yakubye ssente. Tuli mu kaseera akazibu ennyo amaloboozi mugawulidde fe abamu twaga nti tujja kuba kitundutundu ku bino katubirabire wabbali tulwanire wabbali naye tujja kuwangula olutalo. Mwe abalowooza nti tetugenda kutuuka musaaga ndaba nnyo abantu nga babalatira mu view zaffe abalina bu view 10 tugenda kukozesa vyeji tufugaze buli chano eyisaawo obuseegu tufugaze abantu abayisaawo obuseegu tufugaze abantu abazze ensi yaffe mabega n'abafutyanka bannaabwe ne bannaffe nga bayita mu kubalinnyako vyemu nga tuyimirira mu kikolwa kya David ku Goliath. MR Life egenda kuyimirira mu kikolwa kya David ne Goliath efugaza abantu abalina obukadde bwa view mubalabeko nga bagwa ku ttaka paka banakkiriza nti Yesu ye Mukama Allah tagattibwako tayongerwako era obulungi bwe bulina okuba priority ku nsi yaffe era eri ensi yaffe. Evyemu egenda kusuula views mujja kubiraba mumpe time mujja kuma mutugambe nti bannange MRive mwatugamba abantu bagenda babuuka tukoya abantu abatuwemula abaana baffe tukoya abantu abemula Katonda waffe abakakanya Katonda waffe Allah waffe tubakoye byebyo tugenda kukomawo tetugenda fa kweno mboozi anedda fere tulya sente tebatukubira amasimu gatutiisatiisa tetutiisibwa erinnya brand metanikira bonga Katonda yajimusa yanjija ku street kwenali nantabaza ama TV gye nayitiranga nampa amanyi ge yampa era yampa n'omuwagizi gwe atugoberera ffe tebatuwanguzi tebatutiisatiisa tugoba mazima ate tetulina muntu n'omu tunyigiriza eno microphone brand ya metanikira bonga eri open buli muntu asobola gyeyuna Katonda n'ensi yange weraba.